kasoke mpite namba emu. Yo number one. Pasa Muniesa Buti. Oyo mwana pasa Muniesa. Mwani kama chupa. Mutani kwenyera nebezima school fees z'abaana muzino masiteno tamwe takosia kuyita. Pastor ulira amanya. Pastor Ibrahim Muniesa Buti gomba lyakyasa mwakutala na mahoko tekoma kulyekoma kubika shetiba uexplain kwa tiba takuba paki yao kwa chapa katika strong Trump umumbele mwana mwani Ivan Simwanga nebe ndunya tupasia madumana vili jubile wa feza maya social distance masika COVID-19 ebola tikuhabula mukeni nya chabula nisita kwalizinga sati sana walile. Hallelujah. Abakatoliki tugenda kufa bulwadde bwa kansa lwa mu kifuba buli wasane ndogo ngomi gunsinze ddala wabbazi oyina kyewabba buli wasane naye munnange n'abafaaza abo bumulya bomulaba bali abasisita abafaaza bali abaki kubanga faaza bw'abasaba omusisita mugamba mpeerako mu linnya lya Yesu sisita nga yeeyala sisita mwamala okujja muzika muyulize ne faaza najjanga ateekayo faaza amugamba nedda sisita namugamba osooka konkona awo sisita nasanga akayimba akonkona nkuluki kazi yakwa nakuluke faaza olumala okuyingira sisita ngasanga akayimba asomwange anyingidde kamala okunywamu olumirirwa ndi mwana wanyiku kulidde abagamba wala jajja munta kukijja kyakagwezirwa omuto okukulinga byomukunomu omugo abakyala muli mutyabwa zino omusajja munene alinga gavumenti tavaako yadde olwanga okulira mu musajja tavaako katulira neddala esebitingi kuba owagalako akantu olaba musajja akutte mu nsawo olowooza maama jayo wale kiyigumbe wa kipule kyatagukandagali ali ku nsigo asuna. Haleluya. Abakyala bwaki mulina omuze guno bannange omukyala tebasoma oli ku musajja omubi wa sente osiba enviiri ate asiba ty omuntu w'omukalu sente z'enviiri bakemeneze ku nfu wanoonya kabuyonjo bakitaali Pastor Muniesa kati bwoba olisalako muunye ne woba oli omukazi kati muunye banaye Katonda yakola akantu kano akantu mukalaba si kanene nnyo si kagazi naye Mukama Katonda yakawa ebisoko kano akantu koolaba ssebo kamanya oluzungu era bwoba okakuba katandikira mu luzungu era ogenda okulya 45 bwokakumenye ne kawubanga akakulangira oli 40 bwokakunanyamu katono nga kalaba emipiira era ogenda okulya fufa naki obeera ne mukazi wa myaka 4 omwinamu abaana 8 naye bw'aba ali mu kiiko omwana abeera olingiza ensinga enaanuka ate tewali mukazi abeera mu kiiko ng'anaaba n'atayimba buli paati agiyimbira lw'abaana ab'omuto ogenda okulira siddogo lina mukisa siddogo lina mukisa nakibya ku mabeere g'obegakunkumuka nagagayimbira akayimba omulembe guno gwaleero omulembe anagayokayanaagalaba n'alyokakirya ku nnamunya agenda kutuukawo ng'ebyoya omukyala agenda okutuuka ku nnamunya bambi agenda okulaba ng'ebyoya asikaya kamubwe kati n'akanaanoola n'akwolimba n'omuzeru bingi
Haleluya. Buli musajja ali wano nga wali okoze ku malaaya wali ku mukono wali ogezeeko ku safaari naawe olinga nze omukazi akukula emitwalo 5 namulogimabebe ennyanya kyekyamumya nooli eyabisookamu kyekyamugobya munnange oba ogenda ogigiramu otiranga ennyanya naye nga yakalyemeka naye bwogenda ku safaari 15 ogula peyezi naye buli kirungi kibaako n'ekibikubamu akafaananyi ogenza okugula ono ali wano nagamba shoti ya 5 nonaddaako nagamba eyange yakasanvu naye oba oyisa amaaso booti ng'olengera omwana wajjoko nekitaawe omuzaalibwa nga naye ali wali atunda bannange oyinza okuyisa tente ku mwana wa maama wo nennyuku onoomuzaako ssente bw'ogula muganda wo ssente zinamuki kulina embizi eno kyekikuliisa enkoko ng'oli mwana muto abakazi abampi begule ku mugalo wano bw'obunyinza asula mu katanda k'abaana n'omuyita nyabo gyamututeese kumba ajalo abakyala bampi beguleko mugalo ate abakyala batono mbawulire okwana amakyala kulira okwana amakyala akatono buli kimu kikamala omukyala omutono ne mwalwala okatwala ku kiriniki ng'olinga awume kootu naye omunene wamuwasanga tyafuuse ekitalo wadda munene mugazi wakulwaliranga okubira banno fuleni bajajirimu amafuta ate kiki anti kinemeredde naye akakyala akatono nobwoba ogenda kalya okajjamu kadikanga kalinga kaiti nomala okalya nakagamba bebi empale yange nojjayo olundika n'olugalo naye wuuyo omunene agabebi empale yange ogikuŋŋanya ngaakuŋŋanya omukyere nolwamuleera okumanya abakyala abatono bannange mbagala nnyo mu covid mwatuwonya abakyala abatono obugala buliwa mwatuwonya mu covid abayola n'omuyita bebi abayola baabo ne kadduka kannyabo naye bano abanene bakusiba wiiki 2 oli mukomero abonere yabalabanga bebi wanyi abayola baabo n'omugamba tudduke nagamba asiina gakuwa puresa omukazi omukulu akamana ebyayo kya bambira pasita lebuladi kulyesa buti pozi kana akalango kanjawulo omukulu siza agambye akapama mu ttoyi y'abasajja bado gwekubi ate ttoyi bazibamidde kuva misana oba toyina kamulisa genda bwekwatakwata ntola owulira kiringa bikomba kuolabirwa aba bivaawo kamala okunywamu bw'oba omanyi ng'olina walagi nga weegomba abanywa bbiya teweegomba nnyo waliwo abanywa ssente za looni oli alikuza kibiina nzinywa oli eyo gamba maama laba amagagga bali ku ssente za kibiina netumira ku bakyala nga weeyebisaawo wena okola omulange eno wasobola okuga bwolinga ettako ly'enkumi omusajja nakwana nakutwala mulongi nekusala omwambulanga amamina gaddugavu galinga kyajja yatekero ate abakazi tebabulwa ansera omubuuza amabinanga maddugavu nalyokakwata abalongo banjokya haleluya tugende maaso kala akayimba agenda kayimba nze gokulaba nangagoma accident naye mukama agenda kumponya ijja nonya akayimba babongotesawula nonya akasibi esisobera abantu amawulire nve wano ngende ate ŋŋanirize genda kwaliriza besigenda kwongera kubanga omukulu samafias walimagali mu nyumba enda kumala okunywa emitwe emikulu
omukyala ng'okuba watudde wano tolina yadde omulema akugulira kakofi kubewa musimu babuuze maami bijja babiriko babyazifa byazika bonaabona mulimu abakyala nga tebasoma tomanyi yadde eya wagwa ku musajja omugagga ate n'omukozesa bubi wafuna omusajja omugagga mukwate ng'ekyatika yakulira smartphone bakulengera balowooza essimu ekwakiddemu oli whatsapp kumba oli ku ludo beba abakazi b'okubira essimu n'omuuza nnyabo baayi n'omusindikira message good night oba okamuuza essimu n'akuba oba nangamba kinabekokolomi bbaaha n'olaba obusiri obwazonto era mukama katonda nebaza mukuzi wange yakanfaako gumulanirira ogano mmere ddagala sobola baba taso bagenzi ku motoka bawandikaga nyuguta nnya tebayagala kanga balwadde taso ngombe kiggwayo tasobola kuwona ijezayo akantu ako pulezidenti akawanga mudde n'agamba nti abagala okumujja omukaati mukamangu bakeeredde era n'agamba nti size olunaku olwaleera adirata green akamwezi akatugenda kudigida kakanja nga mpawo agamba era bannabasaka tugenda kunywa tugenda kwenywera ne baziba sikulufiriza abaana tugenda kuzino kasitendo tamusiya kuyita akabenje kakudde ku luguudo oluva Masaka okudda era Kayi enswera ttaano somedde bbinaana okukasatu nezibiramu Mulaga nyande twaliwo mu ddwaliro nga tuwola ttaka omusasi waffe Samwembe alira Kayi atuwa ebivudde kabenje kano kino kidiridde omukyali onyedde omukongooti n'ampama ku kkubo era ng'amasikano gabadde mu n'empeke z'akasooli omukulu atwala ebyamasi ku luguudo lw'era Kayi aganya omuzeewo n'okusinga mu bakyala wanya omukongooti wasanga bwapana bagambe ne banakwata kubajja kamyoza kubanga bagala disitulikiti yaabwe ebeera ennyonjo ddala enenge bagamba ku banakwata kajja mu njuutuka liisa Mwembe era Kayi yabalinnya musasi waffe Samwembe okubeera Kayi ebyo ng'obitadde ku bbali ab'e Masaka bategeka kwekalakazi bakisasira kulembera ekibuga nakino kidiridde emyali giganye okugwalaza okubajjangako empooza wali batuusa emyaka esi ya Meya Florence Namayanja yeesibegwa Nagamba era n'abagunya nti obudde bwonna tulakita egenda kujja egenda okuyonja ekibuga ky'omusange Kayinja ali Masaka atuwa ebikira ku ebyo yemukuddeko abantu mu Masaka nga baagala okwekalakaasa olwakisasira afudde ekibuga abakyala bagambe tebagenda kugira mulenga olwo amabeere gakubagane ng'abakuba okunene ku lubuto Meya Florence Namayanja bwabiriddeyo agambye nti embeera embi eri Masaka n'ebitaala ebiganye okwaka agenda bikolako kubanga twagala Masaka ku ntikko Meya Florence Namayanja ayogedde bwati mu ddoboozi lye bannamasaka muli bulungi twagala nkulaakulana era bano abaleese akasente mwongerere ddala mutuwe tukole amataala noonafaanana Museveni naye atuwe era abadde afaanana Museveni naye aleese kubanga sente bakimanyi tiyekola Masaka okudda ku ntikko nitto Musange Kayinja kula CBS Masaka City bali nnyo omusasi waffe Musange Kayinja Robert Kyagulanyi Center omukulembeze w'Ekitya People Power avudde n'agamba Pulezidenti Museveni nti olina okuyitiriza kubanga abantu bava abawambibwa twagala kubazza balina famire zebalabirira era Pulezidenti Kyagulanyi Center ayogedde bati mu ddoboozi lye bakyali baffe bangi bakubiddwa bangi bali mu kkomera ng'ate tebalina buzibu People Power ki People Power ki twagala abantu abasiba bonna bakomezebwewo nze Kyagulanyi Center olw'okuba nti kawala gye kanywa ebe kigana ne Museveni enobala gye naki Kyagulanyi Center naki People Power naki Museveni komyawo abantu baffe bomba kulata yota kuda mansera asamata
ebyobufuzi wandibadde okuteeka ebbali era pulezidenti Museveni ayogedde bw'ati mu ddoboozi lye. Natusonyiwa eddoboozi etasobodde kufunika. Teka waringato oyo mutobe kulinga mazi kangole byokola ki owekitiibwa Charles Mayiga Katikkiro wa Buganda asiimye nnyo omukulusiza era n'amwebaza okukola ebbala ennungi ey'enjawulo n'agamba nti siza ogenda kugaggawola kuba n'emmotoka gy'ovuga eyo eringa empitambi ogenda kulinda liringa tulina era obulemola esingawo. Owekitiibwa Charles Mayiga agambye bino bintu by'obwalayamu ogwo siza yabisobola. Owekitiibwa Charles Mayiga ayogedde bw'ati mu ddoboozi lye. Ssaabasajja yagaliza nnyo abantu abakozi era ndowooza wandikwina siza obugalo obw'amaanyi. Uganda kutiiko n'enkumbi ku mpeka era ndowooza gyegabalamu naliko omuganda nga ntabuze mwanyi teriyimba. Ssaabasajja yagala tumire bakozi amakampanizo gyegali okuza abaana mu ddiini okwewala obudadde bwa mugenenya ate obulembe buno Ssaabasajja yakukwasa bavubuka tulaba oyagala mateekako akapiira golowooza mu akapiira asiganya biki gundi ojja kunya era ndowooza omukulusiza wandize n'okwatako obugalo obw'amaanyi era okugagasiza n'aleeta ettofaali okulokuba n'ogajja. Omusajja mwerufu era omukozi kati wa ne pasita ebirije. Lwatugenda mugwebwe lusooka gyogere ku bino ebyalo nga butuusibwako mwana wange nasuuna ngenda kufumbirwa waayo amawulire agavudde ekwekuggwanga omukulembeze w'Korea Dr. Kimba Uchengi Wonga Gentili akulanye n'omukulembeze wa America Biden n'amugamba ebyokulwanyisa ebyobutwalibadde ogezi bbali era ayogedde mu lukole olutiisa. Omukulembeze wa Northern Korea Dr. Kimba Uchengi Wonga Gentili ayogedde bw'ati mu lukole olutiisa ddala. Apunta Kennedy Taitafu inaba anakuutia shinabata kinenge mana Shelby, Hingabo, Shooty, Hina, Wonio Nege Mana. Wala nang puneles wa America Biden ni. Ay ayogin ni Mulzungo Badulu Kamendala. Ira Biden ayogin ni batu ni Rosby. I President God bless you America. I encourage what to go together. Basketball bada. Agenda science banna science bakino bagize naye okamba nti abakyala abanyabbiya banjawulo kwabo abanyawalagi abakyala abanyabbiya yebambi patasomukwano zita ane baba musajja n'amugamba maama nkwagala mpaako amugamba logiwe bwekulize tugende mutwatwaze okuwaganyigija amasayansi bakinoganyiza ne bagamba nti omukyala ndiwalagi amagulu aba agawumbye katananyoyo mumiro oga bwagenda ngaliwayo omumiro amagulu agenda gatampola era bamulingiza kugamba lengera nalongo atandisa otulengeza ennimi amasayansi bagambye nti omukyala ndiwalagi libagenda emanyi okufuuyisa enkali yawalagi eyawukana bwaba abanyabbiya bwagenda emanyi okufuuyisa owawalagi era ogenda okulya kyokka abakyala abanyabbiya tebaba nabudde bijjamu bikwatula olutulika emmanja kiwumulako buwummuzi era ogenda okulya atangaozindiikaliembizi amawuli ag'essaawa nawe katologegenze olwokakutyambasafama omukama katonda abakuume. Basema ne banyewo badde mbasaba yakantu kamu
abasaba mukimanyi nze kumulaba bantomera naye nkola nkozesa nina okukola bantomera amagulu gano kuno okugulu mukulaba bakutomera baganda bange siina buyambi siina ki embulago baagala miliyoni 4 bantereeza enjala bansige epistiki okugulu kuno